Yes, Kuprejan Media gweyo najo sinzira okubanga mwattu esaawa zino weekumidde ku mukutu tugamba bugambi subscribinga onyige n'akade osobola okubanga updates zonna ezigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda tosobwako yadde neemu era nga ntumirako abantu yonna gye musinziira era mbeebaza okubanga ku mukutu kwe muli. Essaawa zino mba njagala nkuwe eggulire lyaffe ery'olunaku olwaleero. Ffenna tumanyi nti olunaku olw'eggulo oba luyite yesterday but one omukulu amanyiddwa nga Freddy Kajubi Lumbuye yatandise okunyiga ku mapeesa ag'ekitimbagano ekya Facebook. Omukulu Freddy Lumbuye yalabye eggwanga erya Uganda lyolekera obuzibu oba lyolekera ennabe. Omukulu kwe kuvaayo n'abaako amapeesa ag'enjawulo ge yanyize mu mbeera eyo era nga mu byonna omukulu Kajubi Freddy kyaddaaki yavuddeyo n'abanga aleeta bwino omukambwe ku nsonga y'omukulu Ssegirinya Muhammad. Oyinza okwewuunya n'ogamba nti ate Ssegirinya yakola ki? Omukulu Ssegirinya Muhammad naye ng'omuntu ng'akyali mu buweereza bwe nga MP ow'e Kawempe North yavaayo n'agenda n'akyanga amapeesa amakyamu. Amapeesa amakyamu gano gaalimu aba FDC omuli Elias Lukwago n'omukulu Dr. Kiza Besigye. Mu kukyanga amapeesa gano ge gaamuzaalidde ebizibu to an extent nti baali baagala omukulu ono aveeyo akonfesinge nti trips zonna ze yagendangamu ebweru. Jjukira ffenna twamulabanga agenda mu ggwanga erya Amsterdam ng'alina abantu ab'enjawulo bamiitinga naye nga bambi omukulu Ssegirinya ye yakikola ng'akikolerera bantu be ab'e Kawempe North. Twalaba ebyuma eby'enjawulo byayingirawo mu ggwanga erya Uganda era nga byonna byolekera mu Kawempe North. Ebyuma omwali ebyuma ebikebera omuntu oba mulwadde, ebyuma ebyali bikebera omutima, ebyuma bingi. Twalaba za ambulance nga ziyingirawo ne tumulaba omukulu Ssegirinya ono nga amaze n'okuprocuringa baasi egenda okutambuzanga abantu mu Kawempe North ku bwereere. Era baasi eyo Ssegirinya ali yatukakasa ng'egenda kutuuka mu mwezi ogwa Septemba guli gwe tuvuddemu. Naye ate mwattu okusinziira ku mapeesa ge yali azannya nago, amapeesa gaali makambwe olw'ensonga nti baali baagala ye ng'omuntu aveeyo apiininge Bobi Wine Kyagulanyi nti omukulu Bobi Wine Kyagulanyi yali mulukwe olw'okuba nti yafandinga ebijambiya sayidi za wali e Masaka. Wulira era mu mbeera eyo Ssegirinya baatandika okumutulugunya ne bamunyiga buli wamu asobole okuba nga ayatula information eyo. Ekintu Ssegirinya Muhammad Mr. Update kye yavaayo n'agaana n'agamba nti sisobola kulya mu Bobi Wine lukwe, sisobola muwayiriza kintu ky'ataakola. Jjukira byonna byonna bikolebwa olw'ensonga nti waliwo etteeka essaawa zino lye baagala okuggyawo, etteeka erya beyiro ku muntu ateeberezebwa okuba nti yatta omuntu. Yadde tebali shuwa nti watta, yadde bakyanoonyereza naye gwe kasita obaako ogwo omusango osobola okuba nga kasita bakussaayo mwattu oba toli bwakuvaayo. Era mu mbeera eyo omukulu Bobi Wine essaawa zino ne wamala wabeerawo omuntu ayatula nti yali mu lukwe oba amupiininga oba amusibako ekintu ekyo, muganda wange bayinza omuteeka ekitalya nga tasobola na kuvaayo. Ekintu Ssegirinya Muhammad kye yagaana. Era bwino ono yenna eyamulese olunaku olw'eggulo yabadde pato UG naye nga amugya ku sosi ya Lumbuye. Ffe wano ku Prejan Media twewaayo okuba nga tukuwa updates zonna eziba zigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda era weekumire ku mukutu kubanga amawulire mangi gakyajja.